nze Prosi Kyeswa okwanjulira program Lutindo lunaku olwaleero eddakiika 3 zeziise ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Lunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogw'omunaana mwaka 2024. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye nga eggwanga lyakeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'okubika Profesa Kiduma Kubuya eyafudde enkyaleero mu ddwaliro e Nakasero. Ono mbadde mumanyiko bingi, yaliko Ssaabawolereza wa Uganda, yaliko Minisita ow'ebyenjigiriza, ate era yaliko kakiiko akaali kakulira olukiiko olwakola ssemateeka w'eggwanga, aweereza mu bifo bingi ddala ebiwerako. Yali mubaka wa Parliament katikamu n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Kale bwe tutyo ng'eggwanga ne lifiirwa omuntu ku myaka 75. Bingi byakoze, oboolyawo eriyo ne byatasobodde kutuukako, naye bwe lutyo olunaku bwe lutambudde. Mu studio z'olunaku olwaleero nina mikwano gyange mbadde ndudde okubeera nabo, naye kale Katonda abankomerezaawo tuwadde akaseera. Ndi ne Ssentamu Sewandagi, ndi ne mukwano gwange nfanfe Kenneth Poka Kande. Anyiga nongo yoge buli lwenjogera bwe ntyo awuliriza abaalindayo owookusatu bamwine naye tetusobodde kubeera naye. Enteekateeka yaffe weewaawo ennaku zajja ne zikyukakyukamu ne tutaataaganyizibwamu awo, naye ndooza twolekedde okubeera n'olunaku lutuufu lwe tutuulamu ne tumanya nti ttiimu yaffe eno kabiriiti olwo lwekomawo okukubaganya ebirowoozo. Tubadde nno tubasubwa era bwe nadde njogera n'abakulu bano nabategeezezza nti singa tewabaawo kitukyusakyusa mu lunaku kuba program Lutindo eringa nkula ya mutwe yekuwa ensanirira bangambanga mbowe kiwala tatakuba kisunsu kati goyinza okukeera lampu yakikuba oyinza okukeera nobaga nti banange mujje nga mwetegese ku nsonga bweti ne wagwawo ekintu ekibakyusa ne kibazeeno. Naye ng'enteekateeka era nabo babwongo babeera batambula n'embeera nga bwetambula gwe ne bw'okyusa ku ssaawa eno. Enteekateeka zonna twabadde tutunuulidde nga twagatunuulireko ku roadmap ya Electoral Commission oba akakiiko k'ebyokulonda. Ekyandeesezza kino ki? Ebintu bingi bitambula ne bigenda mu maaso ebikwata ku bantu mu ggwanga nga teri amanyi. Bigenda okutuuka ku nkomerero yaabyo omuntu ng'alyoka yeebuuza nga mu kwewandiisa omuntu asobola okugenda okwesimbawo naye nga bw'omubuuza ne constituency mwe yeesimbye muve ku zino ez'obwa MPs obazimanyi ne constituencies nga Emiruka ku byalo Amagombolola ng'abantu tamanyi nti byalo gundi byengenda okukiikirira bamunyonyola bunyonyozi nti bw'ogenda awo ogenda kutuula ku municipality ogenda kukiikirira ate Bagabula Gongobe anti omuntu gy'amanyi enkuba gyetonya eyo ye waffe. Naye nga mu kiseera kino in fact ekiseera ekyo kyaweddeko bwe ntunuulira summary ya roadmap ya Electoral Commission eyokulonda kwe yayita okwa 2025-2026 ekyo kyabadde kirina okukolebwa okuva ennaku z'omwezi 6 kutuusa 16 omwezi guno ogw'omukaaga okwo kwabadde ku demarcatinga oba okulaga constituencies gye zigenda okuyita, era nga ennaku z'omwezi 2 ogw'omwenda paka nga 11 ogw'ekkumi okwo kujja kuba kuteekawo ku displayinga electoral areas ne constituencies nti kati gwe anaagenda mu kifo kino ogenda kukiikirira kitundu kino na kino na kiri. Ssentamu Sewandagi waasinga okwagala lindawo wali nga 27 September okwo kujja kuba kufuna kwemulugunya mwabo abanaaba tebamatidde mu ebyo ebinaaba bikoleddwa oba mu nsala n'okudemarcatinga electoral areas. Tuba tukyali awo tetujja kulyaza amanya nsonga yaffe tujja gikoonako. Naye ne tunuulira ebibadde mu kibiina kya FDC myaka 20. Kibiina kya FDC nkijjukira yatandika nga reform agenda ekamwokya wano ng'olwo ntandiikiriza kusoma amawulire ebintu mbitegeera bwe bitambula. Reform agenda eyo ebyatuka ku FDC mwabitegeera najja nankumbi ekibiina kino netufunamu ekiwayi ky'Ekatonga. Naye ng'ekiwayi ky'Ekatonga bulijjo kayija muwulira wano n'abalala nga bagamba tuli mu kutalaga ggwanga, tuva wano nawali tuli mu kwebuuza ku bantu baffe ki kye tuba tukola. Tuddeyo tukkaanye ne bannaffe tukole ekibiina ekipya tufuneyo ekibiina kye twegatta nakyo tusobole okutambuza ebyobufuzi. Okwo kwe kubadde okwebuuza ebivuddeyo bisaliddwawo lunaku lwaleero. Eyo gye tugenda okutandikira tebyawukanye nnyo. Electoral Commission ng'ekyatambuza roadmap yaayo ebibiina by'obufuzi biri mu keterekerero
abantu sekinomu batandise okulengera simanyi oba mukwano gwange nfanfe kakanda alina walengedde anatubuulira tujja kutandikira awo ngambawa ebivudde mu FDC nemusooke mubuze kubatuuliriza ate ndyoke mbawe ebigambo by'omuloodi ng'abika maama we FDC nti enteekateeka z'okuziika zitandise bye bigambo byakozesezza nage nti enteekateeka z'okumuziika wamma kakande gwoba osooka okubuuza leero Sewandagi byayogera sibitegeera lamusa kubatuuliriza abatuuliza mwena mbalamusiza nebaza mukama abakumye nga muli balamu njagala okugereza eddoboozi lyange kulya Prosi okusaasira olw'okufiirwako mukadde waffe Kidduma Kubuya ate kyotayogedde nti ate yali musomesa e Makerere era yatusomesaako nga mumanyirivu nnyo ole bwa dokita si bwakujjanjaba bantu bwa dokita bw'amateeka addamu n'amateeka mugundivu ate nga musomesa ate kuva dda ku mulembe ndowooza ogw'Amiini era mu ngeri yemu njagala okusasira fraternity ey'abannamawulire olw'okufiirwako omwami amanyiddwa nga Tamale Mirundi yali alina image gye yeezimbidde naye Mukama bw'atyo yamuyise kale nsaasira famire ye wamu ne bannamawulire ate waliwo n'accident gye mpulidde eyagudde ku lw'embalala awo ng'erya Ntonde naye yatuze beetuze kale nsaba abafiiriddwako abantu abwe Mukama abasaasire ate afunyeyo ebirungi abongere nga byamuyiika Prosi nkwebaza olw'omulimu gw'okola entakera okulambika n'okusomesa eggwanga si mulimu mwangu naye tugezaako okukola kye tusobola abaana balisoma ebyafaayo. Sewandagi sooka olamuse kubatuuliriza abanyabwe ne basibabuliza Radio Simba akawungezi ka leero nagye musinziira balamusiza abantu b'e Nansana municipality njagala kubalamusaamu ak'ensusso njagala kusanyukirako abo bonna abafunye ebirungi mu bulungi naye ate nsaasire n'abo abafiiriddwa naddala abaviiriddwako abantu baabwe wabula mu kusaasira abafiiriddwako abantu baabwe njagala kwegayirira abantu baffe bonna gye bali Prosi tukosaasira ab'ennyumba ya Tamale Mirundi bw'oba oyagala uliriza bw'oba oyagala Prosi tukwogereko ebirungi ng'ofudde tukole bulungi ng'okyali mulamu bw'onaatukola bubi bw'onoofa tujja kuba tufunye omukisa naffe ogukwogerako obubi tetulumya ggwe afudde wabula twagala kwewala abalala abatukola obubi nga balowooza nti bali babafudde ku ntaana zaabwe tujja kuboogerako ebirungi abantu boogera ku Dr. Apollo Milton Obote nti yagamba nti eggudu Muganda is only dead one ekyo tekyali kituufu ekituufu kyali ki Obote yajja kukungubaga ndooza mu lumbero akalule Setaala nga bulijjo Obote awulira ebibi Abaganda beboogera ku musajja oyo nga biyitirivu atuuka mu lumbeerwe nga bamusuusuusa bya kitalo nga boogera birungi byokka n'abuuza kibuuzo nti lwaki Omuganda afudde ye mulungi yekka kalwaki ne bakajjako bo ne bagamba bugambi nti Omuganda afudde ye mulungi ki naye Obote yali yeebuuza yekka naye Abaganda okubaleka ne batukola ebikolobero nga balamu ne tubalinda ne bafa ne tubawaana be batukoze n'omulala newudde wano mukwano gwange wano Kakande atali ono ng'atunenya mbu lwaki tetwabise lwaki tetwakoze eki bannange mubeeko mukoma mu kutujooga toyinza kuddira muntu atukoze ekikolobero gwe n'osuubira nti ate nja kujja nkole ki mubike nedda ekyo tetujja kukikola ayagala tumwogereko ebirungi akolerera ebirungi bye ng'akyali mulamu tujja kubyogera Sewandagi tutandikire wano FDC Katonga ogitegeera bulungi weewaawo etalaaza ebitundu by'eggwanga ebitali bimu kankuwe ku bitundu byetalaazeemu ebirowoozo by'ejjeeyo ndyoke nkuwe bye bakuŋŋaanyizaayo ne kye basazeewo okuva mu ebyo baatuuka e Wakiso ne Kampala ezo zaalina kuza mwezi ya 11 ogwokusatu 2024 okutuusa 22 ne bagenda Jinja City ne Busoga awo ebisinga ennaku z'omwezi sijja zikuwa olwakadde ne bagenda Mbalala ne Busheenyi kukiikirira ekitundu kya Nkole ne bagenda Kabale Lukunjiri ne Kigezi ne bagenda Kasese
olwa kukiikira ekitundu kyonna ekya Rwenzori ne batuuka Mityana ekitundu kya West Buganda ne batuuka Masindi Hoima okukiikirira Bunyoro ne bagenda Lira yakiikirira Lango ne batuuka Gulu Kitigumu olwa Choli ne bagenda Masaka for South Buganda ne bagenda Busia kukiikirira Bukeddi yonna ne bagenda Muriya ne Soroti ku lw'ekitundu kya Teso Kapchorwa for Sebei, Mbale for Bugisu, for Poto for Toro, Kayunga for East Buganda, ne Mpigi Luwero for Central Uganda. Babadde beebuuza ku bannakibiina tukole ki oluvannyuma lw'ebyo byonna ebitubaddeko. Tulidde for East Buganda, for Central Uganda, ninga byonna biri mu Buganda. Kaakati katuwulirize ebigambo bino. Tulyoke tutandika okwogera ku nsonga eyo. Lord Mayor Elias Lukwago akolanga president we FDC w'ekiseera Katonga asomya alipoota gye bakuŋŋaanyizza mu kutalaaga kwe babaddengako kukulungudde emyezi 3 nga beetoola eggwanga erya Uganda nga muno mubaddemu okuŋŋaanya ebirowoozo by'abannakibiina ku ki babeera bazzaako oluvannyuma lw'okwawukana okwabalukawo gye buvuddeko ekibiina kya FDC ekyatulanga Najjana Nkumbi ne kyabulukukamu 2 ne bafuna ekiwaayi ky'e Katonga. Kansokemba resolutions namba 1 tuggalewo FDC, namba 2 tutandike ekibiina ekipya oba tufuneyo ekirala kye tuyingiramu nga tukitereeza tukitambuliremu. Oluvannyuma lw'okulangirira ensonga zino ezaatuukiddwako ensonga y'okusatula ekibiina kya FDC erangiriddwa mu lujjudde John Kumakeki ssentebe w'ekibiina kya FDC mu disitulikiti y'e Lamuwo era ono asembeddwa abamu ku bakulembeze ab'enjawulo abakiise mu lukiiko olwattabameruka. We approve the dissolution of the FDC party in accordance with Article 36 of our party constitution. We resolve to form a new political party. Our compatriots, to represent the people of Sebei, I want to say that I second the motion that we form a new political party. I'm Prosina Kanwaji from Chira Municipality, Wakiso District. I therefore second the idea and motion of making a very painful surgical decision to dissolve FDC and make a new formation that will redirect our country to liberate our motherland. Thank you. A hand clap for her. Elias Lukwago agamba nti olugendo lw'ekibiina ekipya kati balutandiseeko okuva kati nga bagenda kulungula emyezi 6 nga balindirira kiki ekiyinza okuddako. Naye ekiddako akaseera kano kwe kubanga amangu ddala nga bwe kisoboka omulimu tugenda gutandikako bukwaku. Amateeka tugategeera bulungi, obuwaayiro twabwetegerezza dda, kya nnaku nnyo nti akaseera kano kati tuli kuteekateeka gy'oyita tombstone, ejjinja erigenda ku kabbuli lyabadde munywanyi waffe kitaffe maama waffe FDC. Tugenda kuteekateeka enteekateeka ey'okumuziika mu myezi 6. Mulimu ogwo gunkwasiddwa ne ttiimu yange. Sirina kyakola, amaziga agakulukuta, naye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wabula twagadde okumanya obanga ddala ababaka ba paalamenti bonna abali mu paalamenti ku kkaadi y'ekibiina kya FDC ddala bakyali ku kkaadi y'ekibiina kino kubanga kisatuluddwa. Wano no Lord Mayor Elias Lukwago pulezidenti w'ekiseera kwe kulambulula nti mu bbanga ery'emyezi 6 eribaweebwa ssemateeka mu kibiina kya FDC liragira ddala nti ekibiina kino kikyaliwo okutuusa ng'ebbanga lino liweddewo olwo nno balyoke balangirira ekibiina kubanga amaanyi agaakuŋŋaanyiziddwa ge bagenda okusinziirako. Era proposals weziri already ku table, amannya baagatuwadde ge balowoozaako ne butya bwe tuyinza okukikola oba tulina bye tukwata ekibiina ekirala oba tutandikawo kipya ne tutandika registration y'emikono 5 okuva mu districts oba biki ebyo byonna tugenda bikolako. Tumanye emiziziko egiriwo, njagala kino mukitegeere. Nze ndi ku tiketi ya FDC mu City Hall ne bamemba be FDC gye bali mu parliament. Bwe tutandika process tekitegeeza nti FDC tugivuddemu oba kikomyawo. Tukyaliwo nga FDC okumala ebbanga eryo lye tugenda okudda wano tulangirire mu butongole nti kati FDC tugimaliriza okugisaanyawo. Era olwaleero temulipotinga tugigaddewo. Olwaleero tutandise ku nteekateeka ey'okuziika FDC. Okutuusa nga tumaze ogiziika tuba tukyaliwo. Ekyo mukitegeere bulungi. Wano retired Colonel Dr. Kiza Besigye wasinzidde n'asiima bannakibiina gattako okulambika ensonga 4 ezirina okukolwako okuwangula gavumenti eri mu buyinza. Okusooka okutiisibwatiisibwa, ekyokubiri kugulirira kubanga baawamba eggwanga baawambiramu n'obugagga bwaffe, ekyokusatu nga tulina okuwangula pokopoko waabwe propaganda bwe balina omungi, ekyokuna
kwe kutugabanyaamu oba oliawo n'okutukoonaganya, divide and rule. Ebyo bwe tubiwangula olutalo tulinnyeeko. Ku lwa Radio Simba, nze Matini Amaiko Kigongo. Olutindo. Inalirahi ebirala sijja kubimalayo for FDC. Senta Mzewandaji obadde muna FDC juze ebirala kati birala naye tandikireka. Ekyomukisa nti ebyo bisanze nga FDC nagivaamu nengenda mu NUP. Wandikoze naye nga muna Uganda nteeka okubiwaako comment n'okubikubaganyako ebirowoozo. Banzijukiza akagambo nkasanga mu kitabo kyono. Solomon decides a difficult case. Abakazi babiri omu yebakira omwana we nabbamu wa munne naye ng'owuwa afudde ne bagenda mu maaso ga kabaka Solomon. Solomon naye ng'abuliddwa okumanya ku babiri omutuufu yaliwa ani nannyini mwana n'ajjayo ekitala n'akwata omwana oli n'agamba nti kituufu musale mu ffenna tumufiirwe kooli nti waakiri oli amutwale. Aba kubye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. FDC humula mirembe obanga gwe Solomoni omanyirawo nti omwana ono si waabwe ne wabawo akasiriikiriro. Toyinza kubagamba nze nakuba mukojja wange munamateeka ekirungi oli munamateeka in the making ayogera munamateeka omukukunavu ne kakande munamateeka ensonga azitutte mu bannamateeka. Agambe tumazezeeke nenya bulungi kooti za Uganda wano nga zisobola okusala emisango gyazo nga bwe zeetaaga nti omuntu nga mumutaddeko motion mu parliament munoonya emikono nga gibabuze afunayo omukozi we mu ofiisi n'agenda mu kooti n'omusango n'asirika emikono ne mugiweza omulamuzi n'avayo n'agutyemula nti byali bifu n'agamba nti ate bano bavunaanibwe enkeera sipiika n'afulumya ekibaluwa n'agamba nti eyo motion ngigobye. Nkakasa bulungi nnyo nga Erias Lukwago mu kooti tebajja kuvaayo. Era omugenzi FDC gwe bagamba nti bagenda kumuziika entaana eyo gye basima mu myezi 6 tuyinza okugiziikamu ate ekyabwe ekipya. Omugenzi FDC n'abalema okuziika. Nke mulimu n'amateeka bannamateeka njaga munungamye ne ku nsonga eno ekiseera kye tusigazza nga tutandise n'aketerekerero k'okulonda etteeka lirungamye olowooza ekintu kino kinagguka ng'ekiseera ky'okulonda oba ekikkirizibwa okufoomingawo ekintu ekipya kyetabe mu kulonda okuddako kikyaliko. Bagambye nti amateeka bageekenneenyeza n'obuwaayiro bwago era basobola okukikola mu budde obwo naye obuuza ku ssaawa eno ng'omaze okugamba nti omwana bamusalemu n'obuuza nti waani nze ne mbuuza nti waani nga nze Solomon kyoga we Katonga we najja nankumbye omwana mba mugabidde ab'e Katonga kubanga bagambye nti tumutte era bayisiza motion ye mu dissolving okusinzira ku ssemateeka waaki w'ekibiina kati kitegeeza nti nze era kye naali badde mbawaamu amakulu kye kiri kye baali basoose okukola either ne bagenda mu kibiina ekirala oba ne bakola pressure group bo ne bagamba nti tusigale tuli bamemba ba FDC wadde baatugoba mu bukulembeze ne tutaddewo pressure group tuli ku lubalaza ABCD ne basigala ku lubalaza ezo options ebbiri tebakubye inalilahi naye nga tebakubye inalilahi wa inalilahi rajiuna kubanga era mu mateeka ga Uganda wano nga bwe mmanyi ono omuwabumanyi omuwabutu ayina emmere ye tabula gwata era mu mbeera zonna ye bw'abanga ayina baateekwa okwagala basigala kuba eno embeera emukolera abeefu kati nga bwolabeno gye tulina mu NUP buli lunaku ebyampuuga ne sayidi endala wavaayo ebirala tubanga ababirwanyeko nga bivuddewo ne wakomawo ebirala olina agamba nti muneetondere mwali mumpayirizaani nabba nga so bwe tugenda songa sibba kati waliwo kabonganje ye mu kubongenje kasita ateekawo olulagala wansi n'akuba enjeeye bwe bangezi amazina agakendera n'addamu n'agibaka n'addamu n'anyeenya kati ye musanyufu negatyemula era kati anywa kacaayi wamulabye yatadde ne mu kiwaani ng'omutabani ate yaddidde mukoddomi we n'amuvuma gwe biraba bisoboka nga bombi bakola ekintu kyekimu nga bonna bakolera omuntu omu ono n'avuma oli kati bino byakutuguumaaza nakutuguyaza era njagala kwegayira kojjange Erias Lukwago kino gye kimutwala si walungi era n'alirowoozeza nti ng'omugezi yenna bw'akola eyo inna lilahi gyakubye
withdrawing addeyo mangu nnyo ku drawing board era nze nabadde manyi olwaleero nti FDC Katonga erangirira kibiina kirala Kenya Ford bwe yakutukamu omuvugo babadde batandise okuteekateeka okuziika akolole Kenya Ford bwe yakutukamu walivayo Ford Kenya ne Ford asiri naye nga tebase Ford baafuna kirala so walibaddewo FDC Katonga ne balangirira nti fetandise FDC yaffe FDC Katonga ne FDC najja nankumbi ne balekamu FDC najja nankumbi naye wano we bagenze emyezi 6 we ginaggwerako sitera kweyita nabbi naye okyeyita nkulaba weyita nabbi nsinzira ku byenjogera emyezi 6 wegirirwako prose ompita ngaawo nenzira wano nkubulya ku babiri FDC n'abalangiridde amaziika ge ani goli babaziise kakande omulamuzi Sulemani asaze ogw'omwana n'abakazi ababiri ng'omu yebakidde owuwe omwana n'omulamuzi naye n'ensonga ze zisaga tutunulire essaawa eno naye waliwo baga nti omulamuzi agusaze mangu agwangalamuza Kibaki alayiza Kibaki mujjukira okulayira kwa Kibaki naye yasaze ogwampuuga naye yagwanguyiza nnyo njaga kutunula ebintu bibiri bannayuganda bye balina okutegeera kuba ensonga eno nkulu nnyo waliwo ekintu ekiri kungulu ate ne wabeerawo ekikusike omukatuli kyayita enneema sakramento kabonero akawoleka enema etalabika sakramento mukyalo eyo bwe twali tukyali bato twagendanga mukyalo okuwummula naye nga tulengera enkima esima lumonde nemuwaata n'amannyo gaayo n'atukula bulungi ate neddamu nemuteeka mu ttaka newakaana kati akaana ne katandika okujjako ettaka nga yo bwerya kati ate yo neddamu nerya kagenda okumaliriza okumala okujjako ettaka n'okulya okumalawo ye ng'eridde 5 kakodyo kyakalimu mama nenda parenting oyo nti asanga yali erina kyetulaga tuyigireko bwewaata newakaana akaana kasonda yeba tejja kulya nekateerako ettaka kalwe mu ttaka kakati ago magezi okitegeera gwalaba ekyokungulu aga nti enkima eno nga mbi nga nange bwe mbadde esize emmere omwana wayo taalye naye beegula budde kakati ekizibu bannayuganda mwena batuwuliriza kye tulina omanyi mbadde wano wabweru nga njogera n'omukulu ono nga tetunayingira wano mu studio naye nga nti Wakitwa Yoweri Kaguta Museveni ng'akyanza omupiira mu bukadde bwe n'okusinga we yajjira kitere kituufu obotegera bwe njogera bwentu nengera gy'olaga nti olwaleero bw'otunuulira kati ekigende mu maaso mu FDC nga bw'otulazaawo tekiri mu FDC yokka kiri mu buli kibiina ate enkuba eri uniform. Omanye ekizibu Uganda kye yafuna nga sinagenda awo yafuna president ng'ate wa intelligence. Mbonjogera intelligence abantu asinga bayinza obutakimanya no wa intelligence abanga wa CIA ngabola omuntu nga wa CIA obanga wa Mossad obanga wa KGB kakensa mu kunoonyereza mukuketta abakesa abayinza tebakola kuketta kwokka bakola ne decisions eggwanga kwe litambulira nenga siba na byabufuzi kati Museveni yagatta ekintu ekyo najja kigatta mu byobufuzi aba muzibu era gwe mupira gwakola ki gwatukubisa esawa ya lwaleero bw'otunuulira ekintu kino kati golaba nti FDC ekubagana yokka nayokka naye nga tesibu kiri nganje wali gwoga nti Lukwago ne Nandala Mafabi betwala kwalaba kungulu ani abatwala ne waliwo enene takola ki etalabika sakalamento wali okiwulidde waliwo alwana olutalo olugootalaba ngabo twalinga abato ngojja n'otakula ku kutu kw'omuntu n'obukanoda saidi eno ye bwakyuka bwati ala prosi yayibiridde ne gwapaki oluyawo
N'ava mu lubira lukuba prosi naye ng'ekituufu Evans yamusunye. prosi si yamusunye. Kakati olwaleero Nandala Mafaabi bakubagana ne Lukwago Kiza Besigye ne yani oli Amuriati beetwala naye ng'ekituufu eyatakudde ku kutu ali mu State House. Ate olwabadde olunafuwa kooti negamba nti awasabirirwa ekyamaani omutuufu oluddamu amaanyi. Kakati ekyo tekirimu FDC. Luliko n'omuseesa. Tekirimu FDC yokka. Bw'otuna Democratic Party ekyali ekibiina kyange ensonga y'emu. Nga bw'okyogerako gy'ebiyengeyenge ddayo. Tofaayo. Obwerizirewa. Akamanzirewa. Wakyaliwo. Eka waggwawo. Tewali. Omusika yatundawo. Bw'ogenda mu UPC. Ngwe wamu. Ensonga y'emu. Eyo Jema Ssentebe yabula. Ebya Jema sijja kubyogera. Ekibiina kyokka ekikyasigaddewo mu mayengo. Ye NUP. Naye nayo baginyeenya. Okyude njogera ekyolwaleero kati enkya simanyi. Anti oyinza okuba nawe olaba kungulu nga yogera alaba munda watala. Nze njogera kino kyange. Onayogera kikyo. Kati kyengezako okulaga bannayuganda. One, waliwo a political question ekyebyobufuzi. Ne wabeerawo n'ekyamateeka. Mukwano gwange Lukwago statement zaakoze ezo nsonga za byabufuzi si z'amateeka. Okiwulidde ayogedde nga munnabyabufuzi nekiri kyamateeka kizibu kubanga omukulu bwagambye nti nno akutayiza kane mu kibira akola ki akutayiza osobola okugendayo ne bayisa birala ne bayisa birala naye nga mu kyo bannayuganda kye balina ate kati ekisinga obubi prosi kuba kati hostinga programs zabyabufuzi kitegeeza byobufuzi obitegeera ekisinga obubi mu bino byonna bye tulwanira temuliimu kitwala jjajja kati atawo kikibi tumaliriza kano Dr. Kiza Besigye alina ensonga nnya zaatuwa twagala kutereeza kibiina kino temuliimu kimufu ye jjajja atebenkedde taliikamu temuliimu kimufulumya talina kimunyeenya okumanya temuliimu kimufulumya kati kankula ani effective number 2 bwe ngamba effective number 2 ngamba ayina omumanyi tomanya alina buyinza wakubiri ng'ovudde ku Museveni Sebo yali badde mutabani okitegeera naye saagala kugamba nga bw'obiraba oba nga ssemateeka bw'alambika ayogedde atya kubanga ekyokutya kyabuntu saagala kumukkiriza ekyokutya kya buntu kati nkulaga nti mu bino byonna bye tukola kusika mugwakola eno kanyuga bino bye tukanyuga temuliimu kwega tuli ku kiwaani yatutega n'atukwasa ng'enkimeri gye nagambye kwasa mutabani waayo Lumonde ajudde ettaka yona erya neekola ki kati tuli ku Lumonde tujjako ettaka omusiiga ettaka tujjako ettaka mu kifo ky'okugusuula y'omukulu awaata cacacacca bwakola ki bwasuula mu ttama awaata cacacacca bwasuula mu ttama ffe tuli ku oli omusiiga ettaka n'olwekyo bannayuganda balina okimanya ate nga kino kye kisinga obukulu zino entalo zonna z'olaba mu byobufuzi kiwaani kubanga nekyetulwaniramu kati opposition we yali egattidde Nandala ali mukubagana naki na Lukwago ne mu DP bwe kityo ogambye teriiyo anti waliwo abagaffe tetwagenda ate president ali eri akiika ate waliwo abasigala eno ye mukulu w'amateeka ye minisita w'amateeka waliwo abasigala eno abaga nti ffe tetwagenda era ffe tetuli naye kati muli luddawa twabuliramu kyovola nze natema baali bantwala nagesa gwe n'otema baali bantwala n'entema kakande wakawona emirundi ebiri okugenda ne Luzige yali akutwala naye yali antwala n'entema nze nalabirawo mu advance nenga nti omugezi yeetegula era neneetegula kakati bannayuganda obuzibu bwonna prosi nti ate kyetulwanira ng'owunzika ensonga eno si kyekyo kiwaani kiwaani ampuliriza ddakiika 28 ezibulayo okuwera essaawa 2 kyagenda mu maaso ne Senta Musewandagi ne Kenneth Paul Kakandi munannakawa naye kansooka enzigya obubaka buno komawo tugende mu maaso.
Lutindo ku Lubogola Simba tukomyewo mu kitundu ekyokubiri dakiika 24 ezibulayo okuwera essaawa 2 tunuulidde agafa mu kibiina kya FDC nga mulodi chairman w'ekiwayi kye Katonga akubye enailahi Sewanda ginagiwakanya naye yo njagadde tuveeyo kubanga nzijukidde mbadde ndeeta ensonga yange nezijukira omugenzi Kasirye Gwanga twaberanga ne programs zino ez'ebimeeza yaffe bagiyitanga Simba wakati naye nga abantu bateesa ng'osobola okuga nti oyo tali ku mulamu aveeyo abantu ne bateesa ku mulamu bwe yajjanga okuteesa n'ayogera bibye birala nnyo ebitabadde ku mulamu ati bakakanda ne bagamba tali ku mulamu munveeko nazze n'ogwange siri ku miramwa gyammwe naye nange yadde FDC twekiiseemu nange nazze n'ogwange Sewandagi nenyawo agafa jova buli omu atandikire mu kitundu kye ku nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda ne road map nga bwetambula okudimaketinga electoral areas kwawedde abantu bakitegedde ewammwe biyimiridde bitya bw'otunuulira eggwanga lyonna process sofa step esooka eyina bwetutwala nga tutunuulidde 2025-2026 ekyomukisa omulungi ffe ebbaluwa yaffe akakiiko k'ebyokulonda twamaze ddo gikawa era ziri ennaku z'ogamba mbu zijja kutuuka nga twemulugunya ffe tuba ebbaluwa yaffe twagikoze dda tulina omulimu gwe tukoze mwemulugunyiza dda yes n'abantu abawerako ne mukuba byasi ate kiki akakiiko k'ebyokulonda obuvunaanyizibwa bwako kabujja mu nnyingo ya ssemateeka esooka ennyingo ya ssemateeka esooka yegamba nti akatundu akokubiri nti abantu bajjanga kwolesa okukkaanya kwabwe n'obusukulumu bwabwe nga bayita mu kulonda nga beerondera abantu baabwe be basiimye mu kalulu ak'ekikungo oba mu kulonda okwabwe ly'eddembe lyabwe erisooka kati bw'ovaawo n'ogenda mu nnyingo ey'enkaaga-mu-esatu era eya ssemateeka ewa akakiiko k'ebyokulonda obuyinza n'obuvunaanyizibwa okusala constituencies n'electoral areas n'ebifaanangayo bwe bifaanana nga yeesigamye ku ki novaawo n'ogenda mu nnyingo 181 era eya ssemateeka nga buvunaanyizibwa bw'akakiiko ka byakulonda bw'ovaawo n'oyingira mu nnyingo ey'18 eya local government act ng'awo wonna obuyinza obuliwo kakiiko ka byakulonda ke kalina obuvunaanyizibwa obwo mu buli wonna akakiiko k'ebyokulonda kasinziira ku ekisinga obunene bungi bw'abantu ne bagamba nti constituency bwe tunaabanga tugironda tujjanga kusinziira ku bungi bwa constituencies ze tulina mu Uganda nti ziri 353 ne tuzigabanyaamu n'omuwendo gw'abantu abali mu Uganda miliyoni 45 n'abaddamu ne kitegeeza nti constituency ejjanga kubeera n'abantu emitwalo 10 n'esatu naye neegamba nti constituency tesukkenga saza nti bwe tuba mu Kyaddondo constituency ate teyiva kuva Kyaddondo ate neegenda oba ekyaggwe tesobola oba ebusiro naye ne tugamba nti bwe tulaba nga omuwendo ogusukkawo tusobola okukola constituencies endala kati kaakakiiko k'ebyokulonda mu kusala oba mu kudimaketinga boundaries zino kaba kalina kukozesa abantu bayita ba stakeholders naye ba stakeholders etteeka lirambika baani kuba misango giwerako abantu gye bawaaba ne ssemateeka local government act ennyingo ey'okubiri ennyonnyola ba stakeholders be baani omulonzi aba stakeholder mu kitundu n'omuntu oyo okusalawo kuno gwe kugenda okukosa naye aba stakeholder mu kitundu abalonzi abeewandiisa abakulembeze abaaliko n'abaliko naye akakiiko k'ebyokulonda kye kakola kayita ba councillors abali mu kitundu ti Nansana municipality ne kabayite Nansana ne katuukawo nga tekagenze kuwuliriza ate byabwe nga kagenze kubalagira naye nga bekabalagira bikyamu era bo ne bagamba nti ffe ekyo kye tusazeewo ne tukola ekyo kati bagenze ewaffe gy'ogambe gye ntandikidde ne batusalako ku bungi bw'abakansalasi ffe mu bbaluwa yaffe eri kye twoleka waaliwo district gye bayitanga Mbaale nga waliwo ne district gye bayita Wakiso manya Mpigi ne basala Wakiso ku Mpigi Wakiso gye basala ku Mpigi ng'esinga Mbaale obunene Mbaale yali eyina obwagaagavu bwa square kilometers 2419 ne basala Wakiso ku Mpigi ng'eyina obwagaagavu bwa square kilometers 2888 ensaleko ekyasinga ng'esinga ku Mbaale obunene square kilometer nga 300 kati bano ne batandika ogirebula ne baddira Mbaale eyo Greater Mbaale ne bagijja mu districts 7 Wakiso n'esigala ng'eryemu
awo baleeta ssente nga gavumenti eta local government transfers ngeza wansi Mbale efuna emirundi 7 nga Wakiso egisinga obunene era mwene esembyeyo embalire ne ya 2024-2025 Mbale bagiwadde biliyoni 2.64 Wakiso ne bagiwa biliyoni 89 bwogenda ku misaala gy'abakyeyamaani bero si 5 miliyoni 2.5 Wakiso yafunye omulundi gumu eri Mbale nefuna emirundi meka 7 ne bajja mu Mbale eyo kanji kubuulira bunene wali nkugambye bunene mu bungi bw'abantu Wakiso eyine miliyoni 3.4 Mbale eyine miliyoni 1 n'emitwalo eyina miliyoni 1 n'emitwalo 89 bwogenda otunulamu abo abantu bokano batunulira jangu mu balonzi Mbale eri gye twogerako ennene eya disitulikiti 7 eyina abalonzi emitwalo 71 Wakiso eyina abalonzi akakadde kamu mu emitwalo 15 naye ekyewuunyisa njagala nnyo birabe ekyewuunyisa nti Wakiso eyina obubokisi bw'abalonzi 134 kyokka nga Mbale y'emitwalo 75 eyina obubokisi 1825 era naawo nawo ne wabaawo batubbirawo batya summarizing nti bw'ojja Maganjo ku kabokisi katugeze Maganjo Church of Uganda akabokisi ako Z N to Z O to Z kaliko abalonzi 136 naye bw'ogenda ekiruhuura n'osangayo parish emu ng'eyina abantu 522 bameka mu babiri abantu 522 balina obubokisi bubiri abalonzi 522 balina obubokisi bumeka bubiri naye ng'Emaganjo kano kali kamu kaliko 10 bimeka okulonda okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 10 mulimu eddakiika 6 buli mulonzi ng'amaze eddakiika 2 ku polling station kuba kulonzeeko abalonzi 300 kati kali 522 nga babawadde obubokisi bubiri balonda n'obudde ne busigalawo akanga akaliko abantu 1302 kuba kulonzeeko abantu 300 abanje nnyo 4 awo tuba tufiiriddwa kati kawanseera eggombolola Gureta Wakiso eri gye gambye ne Wakiso ne Gureta Mbale gye bamutikisa 7 Wakiso ne bagijjamu eggombolola 27 Mbale ne bagijjamu eggombolola 148 nokka wansi ku miruka government kati sente zituwa ku parish development sanda jebyo kulabirako tubira naye njagala malire o summarizing nokka wansi ku miruka mu parish development model Wakiso ey'abantu miliyoni 3.5 erina emiruka 146 Gureta Mbale ey'abantu miliyoni 1 n'emitwalo 829 eyina emiruka 971 akatiko k'ebyokulonda kakulinze nga 27 Septemba otwala okwemulugunya twakutaddeyo akakola katya nti ffe Wakiso tulina bakansalazi ku level ya district 10 ate babasazeeko Gureta Mbale eyo gye njogerako eyina bakansalazi 564 abo baliwo abangi kati kye tugamba bibiro byonna buno butali bwenkanya okayanira constituency of newe wesimba avuddeyo mu bitugambye kagenze ne kagamba nti Wakiso katuwadde constituencies empya mmeka 5 zikataddemu yaffe Nansa na municipality constituencies kati kwendi kakendeza ba councillors ne kajja ku level ya constituencies kati ku level ya constituencies Nansa na municipality bagisala mu 2 bwe bagisala mu 2 fate tugamba tujagala mu 5 okusinzira ku mwendo guli ogukola ki ogwogerako kati wano ki akakiko bwe kamala demarcations zaako katwala kiteso mu parliament nti tusaze constituency ABCD Wakiso tuongedde mu 5 Kampala tuongedde mu 3 gundi kuba bongera mu constituency ziri 3 kati abaka bafa ba parliament wano wetu beetaagira nga tumaze ba statistics zino nti Wakiso nga district okwenkana Mbale yetaga abaka ba parliament 24 kuba Mbale berina ate nga Wakiso ina 9 already omwendo gwe tuyina gutumenya waggulu okutwongera ka 5 obo tuwadde 14 tuba tukyabanja balala 10 sanda gye nakuwulira uwomuweredde obweraliikirivu parliament ekyatususseeko obunene tugamba omwendo gukendera gutya gwe kyoliko kati kiringa ekiraga nti ate beeyongere we tuli wano tukyetaaga okwenkanyankanya omuwendo gw'ababaka ba parliament
waliwo omuntu ng'alina constituency mwami Tayebwa constituency gy'akiikirira abalonzi abalimu abamulonda tebenkana bali Maganjo BLC1 Jensule wajja Beri Musoke naye ibo balina mbaka wa parliament naye waffe Maganjo BLC1 tewera na muluka naye bali balina mubaka waki kitegeeza nti ekizibu kiri mu bibuga wakyaliwo obukyamu so abaka parliament bajja kukendeera netoka kusooka netumala okwenkanyankanya ffenna netutuuka agwe tugamba nti population soke tu balancing a boat tulyoke tulabe waje tulabe tugambe nti population quota y'omubaka ekyuke omuntu omu akiikira abantu 5,000 abantu bonna bajja kugira ki bajja kukendera badde wansi nkomawo n'ebiteeso bye batuuliza ate nzire akakanda atuwe ekirowoozo kye tulyoke tubenga tuggalawo tukomawo 0-4-5-4-3-6 oba 0-7-0-9-9-7-3 noti owe endowoozayo ojja kuyita mu bufunze essimu bweyitamu gweteesa tugenda kubanga tukuwulira wangi munnaffe halo Simba ono kavuma Emmanuel okuva ekituula atandika nze kubanga enteesa eka disitulikiti ennene ne disitulikiti entono kisikulu ekiva ku babaka abagisiikirira kisinga nga wona olaba ensi nga Kongo nga nnene erimu omukulembeze omu ensi entono nga Burundi oba nti Uganda erimu omukulembeze omu nate Abayuganda bo ne bakaaba okubatwala obubi ate ab'ekongo bo ne babeera nga tebakaaba kale kiva ku babaka baabwe be bataamu etaagunje enneŋŋezo ate ababaka babeere banje ekyo si kikulu enteesa yange kati mufunze nga woogambye Sewandaji ekyebagamba nti omwana akuyisizaamu eggaali kwegamba ogwo olingaga nti Kongo bagiwe ba pulezidenti 7 wangi munaffe ona nsonyiwa ojja kuddamu okube empuliziganya ekusazeeko nja kuwayo abakubi amasimu nga 2 teesa ku nsonga 2 ezibadde mu ddiiro werondako gy'oteesaako w'ekirowoozo kyo mu ddakiika nga tewera tusobole okukozesa akadde ako obulungi kale ndowooza kangende wa mukulukakande bano nja kubasanga kulukakande ensonga ya demarcation nebigenda mu maaso road map etandise kaakati kuteekateeka before si kulwanga olina n'ekipya nekyolengedde maye waliwo omusajja yawandiise akatabo oba wakasomeko nga kagamba ki unsewing the master ate ayagala nsigo kuzikuulayo andi ensigo gye basimba yali ekyo no si ekikulu naye wategedde kyamutuuseeko bamukubye emizibu bamukubidde ddala andi basanze bakuyita kukola ki yabadde azimbulula mu kusiga tukiyite tutya bamukubye emizibu n'abaana batwala ne bamusuulira embwa bwenjoga bwe nto botegeera ne bamusuulira embwa zirye kakati ntunudde mukulu Ssewandaji ng'ayogera bannayuganda balina otegeera ekintu kimu ebizibu simanyi bino demarcation simanyi malwaliro simanyi ki ensonga eri emu mu byofuzi bagamba one who makes you owns you nti omuntu bwakuwa obukulembeze mu Luganda kivunane mu Luganda kyalitegeezeza kitya singa nkuwa ekifo mba nkwefunzizza ateeka ekinusu ekigundi bakitanga bate kyekiyimba ennyimba mu jukebox ekigambo na kijja ku Ssewandaji yanyiga n'oluyimba kakati nze sobola kuteekamu kinusu mu jukebox ate gwona olina okugira oluyimba olungi nga njagala wambuuza ono Ssewandaji anajja nti ffe twagala luno oluyimba twagala nkudi ayimba kiriba kitya nedda sewo kakati njagala bannayuganda bategere ekintu kimu mbadde ngezaako kiwulira wano Ssewandaji nga tuvudde ku leediyo ng'okuba obulango nti Pulezidenti Museveni yategeera ekintu kimu power obuyinza power abampuliza muze ekigambo kimu power ekyokubiri n'amanya nti ye nga Museveni tafuna power ng'ayita mu kalulu kyovola bwe yabadde ayagala okusikiza naye bannayuganda mulabe bwe yabadde ayagala okusikiza mutabani we yamuwadde bwa CDF
obwo tebukuba ku kalulu. Ontegedde bulungi prosi. Mpulira. Njagala mutegere power game kati. Ate yasooka tulimba mbu abuwadde okujjako nga mukyusizza enkola n'enkola eriwo kati yeeyo. Kyovala yanagambye wali nga tunyumya ku FDC nti ate kye tulwanira si kyekyo. Kati bino byonna byogamba demarcation bano babadde district Nyingiro bakuwego oyina obuyinza. Mu mpya zaani mwayagala okusalirawo oyina kaki akuyise ku lujjuliro ate oyogera ku mwana nti teyasangudde ennyindo oze kulya na kubala baana wadde tonategeera oze kulya na kubala baana ekitumakimuwa yakifuula kike yakitwala okujjawo nga mukimujjira kakande namwe ne mukimulekera ate twakimulekera okkiriza nti kike ante bw'otakkiriza kirala ate bw'otakkirize tojja kukimuggyako sooka okkirize nti yakirina olyoka okirwanire kubanga abamu era bano kakati otulaze wano olutalo oli mu FDC abalwana kufuna ki omu bwangula munafu balwana kufuna ki okudadde asikudaala nkubuulira amazima kankubuulire awakuluma osobole okwerwanako mu mupiira mu kisaawe wakati omupiira kana akantu kamulaba ka rawundi ke bakuba kamala kusala layini refu n'abali goolo. Kati bw'oleka Sewandagi ng'agenda n'omupiira n'ofubutula kakanda omukube ekkuli, the best you can get is called a red card. Netuswafuna goal. Yes, Sewandagi abate. Kosikulwana ngodda mabega. Koina kugoba Sewandagi alina omuki? Omupiira. Yali n'omupiira tumuvuddeko. Kakati gw'ombulidde wano mu lutalo FDC bagenda kuzika. Simanyi inalirayi. Inalirayi ira Juni. Naye ng'alina omupiira mulala. Aliga ne gundi. Tekuli alina mupiira yadde. Owo mupiira agenda. Awo mupiira. Uyu agenda. Basajja mmwe kale katufundikire program. Omupiira agenda. Uyu agenda. Ne paasi. Wala paasi ne World Cup o Argentina gye yakuba. Ya drawing abantu kamalirize na kano. Mukyala Kyeswa. Omusajja wa Argentina bwamujjukira goolo eyo yakwata omupiira nakkirira mu nsonda. Abafalansa bonna ne bamugoberera. Wakiri bo bali bagoba wa mupiira. Kakati munne eyali omugezi n'afuutuka emisinde nga teri amumakinze. Kyeyava akuba paasi n'egenda kwoli atali marketing nga bano bakuumye. Nga tali market nakuba akatimba golo yabagiyita yansi yonna. Sono nagenda tuteka golo yansi yonna. Kakati bano ne basigala nona atalina muki? Mupiira. Atalina mupiira. Kyenyinza okutwala mu bigambo byonna byoyogedde naye tekijja kubanyumira. Mbuka kakati bwe bamala okuwangula omuwanguzi atwala ki? FDC bamuziise. Sensibula Sewandagi. Banyabo ne basebo nze njagala kubakubiriza ekintu kimu kyokka. Mutunule enkaliriza temutemya. Balagiriza omusota. Tulinnya ne Kagere batugambanga bwe muba mulagira omusota mulinnya ku Kagere bwe mukubulwa tekula. Olinnya ku kigere bwoti oba attentive obwongo busibira ku kigere. Batuzanyiranga ku bwongo. Maaso ne gasigala ku muki. Kubanga bw'omala okuyiga ekigere obwongo bwonna bubeera ku kigere nti nkirinya tekujja kubaawo. Kati amaaso tegayinza kumagamaga kubanga obwongo buli ku kigere. N'otunulira omuki omusota. Ate twekwa kutunuza egyo gyaza enkaliriza ng'alagiriza omusota. Naye nga tuli bakalaba ate ng'ekyana ky'omusota. Kye bayalula kye kikola kiti kirinda balala kuva mu ggi. Kyeyongerayo bweyongezi ne kitambulirawo. Kati mu mbeera eno nga Kakande bwayogedde ebigambo ebyo si bya lukolosoofa nnyo bitegeerekeka. Amaaso gateekwa kubeera ku mupiira. Kuno okwerumaluma nagambanga abantu edda omusajja munnabuddu ekimulisa ensenene kintu eki busiru bwa nsenene. Akwata ensenene aziteeka mu kaveera ng'ensenene zirina obunnyo obusala n'okusinga ejjirita nga busobola okusala akaveera mu ddakiika waayi. Naye mu kifo ky'okusala akaveera ne ziddamu kusala bibuto byazo n'agenda okulima n'akomawo ssaawa 6 n'azijja mu kaveera n'azikongola n'azijjako ebyoya n'azisiika n'atandika n'akwata emu ng'agimeketa.
ebigambo bya Kakande byasembezaayo ebyo nti bw'otumirira Erias Lukwago nga balwana ne Nandala Mafaabi bamaze okuziika omugenzi FDC mu maziika g'omugenzi fabaagala alina omupiira agute tuba tufunyeemu ki? Lwaki ebigambo ebyo tebibatuulamu ng'enjogera bwegamba lutindo lutambudde bwe lutyo. Nze Prosi Kyeswa mbadde ne Senta Musewandagi mbadde ne Kenneth Paul Kakande yadde twawukanye tambulidde demarcation eno erina weetutwala naye kale byonna tujja kubitegeera. Ntumiddeko nannyini katebe kana akasigadde nga keerere kamishona ensonga zitututte emisinde Sewandagi twerabidde naye tetujja kukomawo kadde tekatuganya sinakwerabira kadde ke katututte waliwo ensonga etuuse mu RDCs naye mbadde sinnabakwekennenya nnyo wano nawali naye katusabe mukwano gwaffe kamishona yabe nga asigadde ateredde mu kifo kye musule bulungi.